Wanse. Simba automotive yagambye nti omwami oyo talina kuddamu kutuula ku booda nga bamuvuga agisasulire afune pikipiki evudde mu Simba kwagenda okutambuliza emirimu gye n'okukolera ebintu ebirala byonna byonna byakola ki byayagala. Akofiira kano baabako okalabye kwananye bali abaaliwo edda ajja kubisana ne kuki ayita wano pita wano ana nyenda abavuziba boda bikati naawe owekitiibwa entambula yeno Simba HD eveduta okkirizibwa okutuulako tosobola kugwa tosobola yesise ozitegedde pikipiki eya bodaboda gyoteekamu iteemu notambula n'ogenda luddawa nansana kololo kazo wadda nansana wadda kololo n'ogenda ekololo ng'otaddemu sirizi 50 n'okomawo eri nabweru kololo nabweru kazo erinnya walikyusiza ati tuyitayo kololo kazo owekitiibwa kuntula nokoko n'atula n'omulala n'atula wali waddako olinayo oyo yekka maama we ne maama we n'asembayo kati awo gotayagala yasembayo n'akweki zosise ozitegedde otyayagala ki otya ki ane ne kankuba ekigo enkwene ensi nga eraba ako nawo kabeere waawe tugenda kajatikeka enyambala eno omusaabaze ekitegeeza eno kapapalidde mutuuka sindika nnyo etambula ojirikiramu erementi banakutegeera yasabte kapapali kagitwala eri ku namba ki enamba eriko kati olonga emuliro ogwo ndowooza kati owonye tukutuku wewaliza abasimba bakikwate nga kiri ku piki awo. Okusookera ddala neebaza abantu bonna bonna babaddewo abantu bonna ababaddewo n'amuntu ddala nga komedi atandika mu Uganda paka kati nga tujaguza emyaka 25 ejja moto mbalanguzi in comedy ate at the same time tuba tujaguza emyaka 25 ejja comedy gyamaze mu Uganda. Neebaza abasimba Simba Automotive okubeera nga ye company esoose oku appreciatinga bitukola oku appreciatinga Amoto Mbalanguzi ne team ye ya New Amalwa Production era nga mbebaza okubanga nabo basazeewo okubeera ye Lugogo Uma Grounds ya 13 December tujaguza nabo kuseka paka kuwulira bulungi. So nebaza bannamawulire mwena gye muli n'abaliwo wano essaawa zino okubeera nga mwagala nnyo ba artist bammwe mbabeererawo temubavuluga kuba buli omu yeetaaga munne ate nga muwayo amawulire amatuufu mu budde obutuufu. piki gye bakuwadde yo nga gwe oba yakugaba Simba Automotive piki eno gyempadde ali naye kuola olwenyini olunaku naffe ffennyini ng'aba New Amalwa Production n'aba Cyclone Events naffe tugenda kukolawo ate akatiisa tugenda kukwata ekisumuzo kino tukitwale e Lugogo tubeeko we tukikweka
kati customer wa Marula oba Fafana najja kwewula olunaku erugogo mugenda kubeeramu okunoonya ekisumuluzo ekyo bw'okigwako endulu okitegedde so olunaku olwenyininyini jangu nga nawe ng'eriiso George bulungi kubanga esumuluzo wonawonawo okigwako gwogenda kuba omuwanguzi wa pikipiki eno wangi ani agaiti emotoka ezikira emotoka etambula bulungi tezikirangako olwolabye ezikidde nga nze nzizikizza ate kusiiwaliraku emotoka amafuta bagakuwadde amafuta bagampadde ne oilo entambula okuva ku gate yonna gye banaabeera okutuuka awagenda okubeera sho entambula egenda kuba yabwereere tukutuku weeziri okuva ku gate paka okutuuka we tugenda okubeera ku stage entambula yabwereere simba egisasulidde tukutuku weeziri gwe bw'otuuka awo tujja kutuusa ku stage era sho ne bweneeba ewedde bajja kuvuga okujja gye bakujja ku stage paka ku mulyango sewuwe wakawabula ku mulyango bakujje Amoti tumanya alina bafaani bangi tusuubire obasalirako kuba n'ababagala okujja okugula piki zino abaagala okujja okugula pikipiki zino mu kiseera ekyo bamukadde kano mu kiseera ekyo nga gazze okuwagira mu kivulu ng'ayagala piki okuva Amoti lwe yajja n'atwanjulira ekivulu kye awo twatandikira okusala ku pikipiki paka ng'omole ekitundu kye kiwedde kitegeeza nti oyo yenna omuwagizi wa Amoti mukadde kano pikipiki twagisaze eri ku bukadde 3,997 paka ng'ennaku z'omwezi 31 simanyi oba ye anaasobola okwongezayo ekivulu kye paka nga 31 naye ffe twasazeewo paka nga 31 Desemba. Buno bwe bukakafu obulaga nti Amoti tukolaganye naye nga Simba Automotives era ne pikipiki tugimuwadde nga tuwagira ebyo byazaakolera bannayuganda. Amoti osomyemu bayinza okugamba twakuwoze ku looni ebiwandiiko byebino bannaye mwetegeze bulungi nnyo byaddala erinnya kweriri otamanyi kusoma tweyanze 25 years of comedy, 25 years of Amoti. essanyu ng'olina lingi Essanyu nina lingi olw'ensonga nti abantu kyo bagyesunga bangi nnyo ddala buli muntu agamba tugenda kufaafagana badde beeraliikirivu nga balooza ekifo kifunda naye twabalambuza nga tuli nammwe ekifo ne mubalaga nti ekifo kigazi bulungi nnyo bagenda kubeerawo banyumire nga ne space kirya walla. Nfunye piki abasimba automotive bampadde piki kati kajjaamu nja kuba tujja bugizi paka ku lunaku luli Desemba omuntu anaawuje wangulira bakuwonyeza motoka kubanga okubuyisa ate nga tera nkadde toyongerako byakika nkadde motoka si nkadde ye motoka yo nga yo omanyi kye bayingini mpya bode yenkadde owuli ekyo sagana kiddamu kuba twaligula nyintuza motoka omunayagala okuvaamu comfort erina comfort ebbanga lyokoledde ne kuki akimanyi tutuuka ku main ebbanga kuki akimanyi twala komedi n'okuyimba ono ye sponsor asookera eddala ku kivulu kyo ya sponsor asoose n'abalala bagenda kujja mpalampola bagenda kujja on board naye nga bagundi batukkiriza ekyobweyamu bwabwe era nga bamulabye batuwadde pikipiki ate tujja kuba tuli awo ate kampuni endalira naye gyegamye nti Amoti 25 years naffe tugenda kubeerawo tukole ekito abantu tubakolera ekyo na kino kampuni geziri nnyingi nnyo ezeeyama okubeera mu kintu kino 25 years awadi eno omukyala amuta Sierra Princess Sarah
bambi awaadi eno yagimpadde agambye nti eno awaadi era nga bola ebigambo ebiriko appreciatinga ettaffaali gyentadde ku entertainment industry ebbanga lina kyanga tutandika comedy mu Uganda n'omubbali gwako so nebaza nnyo bambi n'abalala bamu baayo abalala bagala oku appreciatinga n'ebintu ebikalusi bigaana DVD microwave fridge awadi yakumeka bukyanga otandika comedy awadi yakumeka bukyanga otandika comedy nyingi nnyo awadi zenze nfuna abazina abaani people byonna twatugende pama awadi nyingi zenze nfuna endala z'ebulaaya mba temuzimanyiiko duduba awadi bagimpa Samarano ezo bazimpeera Senegal ebintu bingi nnyo byenzize nfuna nga esi tekimanyi yakuba omuntu asirika ebinyo wano nga awakanya kyenjogera Amoti abantu balaba positayo gye watimbye ku makubo eyo yonna balabako Amoti wa mirundi nga 10 Amoti yajjuddeko yekka positeyo nga bwowulira 25 years of Amoti omuntu kasonga 25 years of bwowulira Amoti manyirawo nti Amoti alimu abaana bonna bakapaapaali Kasooto Mariaki Madata Chikobani buli comedian gomanyi mu Uganda bonna bali mu package eyo. So it's not all about Amoti, it's all about comedy. 25 years of comedy in Uganda. So bwowulira Amoti omanyirawo nti kyekyo kisasa ogambye naye ebintu ebikalu nga mufiriji byonna tebigenda kuyambako bitya mu kuteekateeka. Of course era ebintu ebyo terayinza bigaana bwoba obigabye mu show. Era omuntu ayinza omuntu omuwa microwave n'omuwa TV terayinza gigaana nga azze mu show. Alabye comedy asese atazzeyo n'ekintu ekikalu. So ebyo bibasanyu bya kimmemmette. Microwave ekola mulimu ki? Microwave esikaani sorry kabugumya byakulya microwave ekola mulimu ki? So Amoti batumaliriza bode eno engeri gyosazeewo nti emmotoka yo kyajagala nnyo togenda givuga abawagizi bagenda gifuna batya oba ogenda gigabira abawagizi tugenda kubatu ekamwokya era nga bannayuganda mumanyi ekikolebwa wano batunda piki buli kika kyomanyi nti kya piki era bwe twajja ntibatuukirira netubagamba nti tulina legendi waffe comedian Amoto Mubalanguzi myaka 25 nga asanyusa bannayuganda batusanyukira nnyo ne basanyukira n'Amoti okubanga basanyusa bannayuganda ebbanga eyo lyonna era olwaleero batuyise babeeko ekyenjawulo kye bagenda okukolera Amoti ku shoyi kyetugenda okuba nga tumanya mu maaso awo era ndowooza kanyanirize abakulu ba Simba Automotive batutegeeze naye tetujja kukoma kubeebaza okuba nti bagambye Amoti nga yize emyaka 25 babeere part eya celebration eyo okubanga comedy mu Uganda akuze emyaka 25 mu bujjufu. So kaizo omusajja omukulu wa Simba Automotive bogereko gye tuli batuwulire lwaki basazeeyo bajje bawagira Amoti emyaka 25 lwaki sinkaaga ejja nantume sebo tweyaziza omukisa guno erinnya mpitibwa Kalule Abdusalaam Makondere nga nkola ne Simba Automotive nga Sekamwa mu luzungu ndeza kibayita public relations officer. Era nange ntwala omukisa guno okubaaniriza ddala omukulu ow'erinnya ow'ensonga Amoto Mubalanguzi mu Juni. Simba Automotives company nga we bajjanjudde dealingira mu byentambula specifically motorbikes oba pikipiki. Tutunda pikipiki ez'enjawulo omuli enkozi z'ensimbi baze tuyita bodaboda ne ez'amasaali oba oli zeyandiise luxury bikes oba premium bikes nga piki zaffe zino zirimu ebika ebyenjawulo okuviira ddala ku Boss, Boss 125, Tekken, Scrambler, ate mwana tu also launched tugenzeeko ne mu side ey'obulimi. Tulina zi tractors ezirima at affordable prices, tulina zi hand tractors as well, tulina generators, tulina water pumps n'ebirala bingi nnyo abalimi bayinza okwetantwesa.
So mu mbeera ng'eyo kiraga nti tumaze ebbanga nga tuweereza bannayuganda mu ngeri ey'enjawulo. Tubaweereza mu ngeri y'obaleetera transport solutions oba entambula eziri affordable okulaba nga batambuza emirimu gyabwe, ate ne tukuwulira nti naffe tulina kye tucontributinze ku industry eno mu Uganda. So kitegeeza nti tumanyi kyekitegeeza omuntu okujaguza emyaka gy'aba amaze ng'aweereza abantu ab'enjawulo. So emyaka 25 omukulu Amoti Ombalanguzi gyatuuseeko wasalawo okugijaguza, tutegeera ekintu ekikirimu nti emyaka 25 abadde nga atuweereza mu ngeri ez'enjawulo, tulelivinga stress, tuweereza comedy, n'atajja ng'okwo n'abeera nga atuteereddewo ebintu bye tujja okwenyumirizaamu myaka gyaffe nga tukadde. Abalwaleero abaaliwo mu 1980 baddeawo ne bagamba twawulirizanga obuyimba bwa Saida Vumba. Yali Saida Vumba? Saida Karoli. So naffe tujja kubeera awo tugambe nti mu biseera byaffe twawulirizanga skits oba twalabanga ku musajja ayitibwa Amoti. So musajja wakwenyumirizaamu, musajja oba oli awo agonjedde ebizibu bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo. So Simba Automotives okuvaayo okwegatta ku mukululo guno ogwa Amoti kintu ekiraga okufaayo kwaffe eri bannayuganda era n'okubeera nti tufaayo eri industry. Mr. Amoti Ombalanguzi gyali presentinga kuba nti naye tugattako kyamaanyi nnyo, ate naffe kituwa omukisa okubeerako kye tuzza eri omuntu wa bulijjo byasazeewo oba byazze ng'asalawo okubeera nga akolera Simba Automotives, right? Era mu mutima omulungi ogwo gwabadde ng'atulaga era gwakyatulaga, naffe tusobola kumulekerera mu kaseera nga kano ng'ajaguza emyaka 25. So omulanga gugenda eri abo bonna abatulaba era nga bakasitoma oba abawagizi ba Simba Automotives nti Amoti nammwe mumulabirenga ddala ng'olunaku olukoze lutya lutuuse. Neyanziza nnyo, neyanzi. Onansonyi wa Amoti yatukwata ku mutwe abawano ffenna ekyo esebo. Era lwabayo nation tugitegeera tulwawo n'okuddayo ewaka nga twagala tugirabire wano ffenna nga Simba Automotives. Ekibuuzo ky'obuuziza ssebo mu bwangu, nze Mayanja Moses kulwa Simba Automotives. Ekibuuzo ky'otubuuziza Simba kyekoledde Amoti kiri mu lwatu nti Simba Automotives tuba na pikipiki era Amoti Ombalanguzi ng'ajaguza emyaka 25. Simba Automotives evuddeyo ne pikipiki empya okugiwa Amoti nga naffe tuddiza okumwebaza ebyo byakoledde bannayuganda naddala emigigi emito egikyakula, kubanga bw'otambula Amoti ayogerwako mu baana abato, mu bantu abakulu n'abakadde. Naffe gwe okuvaayo nga Simba Automotives ku by'entambula twongere ku ebyo byalina, tumuddize ne bannayuganda bennyini nga bwazze abaddiza. Kyekyo sebo wandisebo tugero yesooka naye alina bbiri. alina bbiri emu ya musaabaze tugende ne oiro waffe mumuleete oiro kagatteko.